gutandikibwawo Uganda ezefuna okusoomoozebwa okw'amaanyi ng'okusinga okusoomoozebwa kuli mu kutunda bintu byayo mu mawanga bwe bali mu mukago guno. Abasuubuzi bangi naddala abo abatunda ebyamaguzi byabwe mawanga East Africa wamu n'abo abaleeta kuno ebyamaguzi baze bafuna okusoomoozebwa wakati mu kutambuza emirimu gyabwe. Wadde nga mu kusooka baali basanyufu okuwulira nti waliwo endagaano ezituukiddwako amawanga ga East Africa okutambuliza awamu ebyobusuubuzi, bakoze ekisoboka kyonna okutuukirira abakulu mu gavumenti okubayambako amawanga gano obutaddamu kugaana bintu byabwe nga buteerere. Ebimu ku bintu ebize ebigobwa mu nsi ez'enjawulo mulimu kasooli, sukaali n'ebirala. Wabula kati w'olabira bino ekizibu kino kyalifuuka olufumo okusinziira kwa lipoota efulumiziddwa gavumenti. The Council of Ministers directed the Uganda Revenue Authority, Tanzanian Revenue Authority and the Rwanda Revenue Authority to dedicate personnel and other services to facilitate the implementation of the interface. Moses Kagwa agamba nti kituufu wakyaliwo okusoomoozebwa kunene okutuukiriza endagaano y'amawanga gano, wabula nti waliwo ebiteeso ebipya ebyatuukiddwako eri amawanga gonna. We are all aware of the recent barriers that Ugandan goods have faced in accessing some of our partner states, and in order to mitigate this menace, the Sectoral Council has urged the ESC Regional Coordination Committee on COVID-19 to review and harmonize the COVID-19 testing charges. Kaminsona okuva mu kitongole ekisolooza omusolo mu ggwanga Uganda Revenue Authority Abe Kagumire agamba nti okutandika nga lumu omwezi ogw'omusanvu omwaka guno beeteefuteefu okukolera awamu n'amawanga okuva mu mukago gwa East Africa okutumbula ebyenfuna naddala mu nsolooza y'omusolo. Common Market Protocol, it provides that partner states shall progressively harmonize their tax policies and laws to remove tax distortions in order to facilitate free movement of goods, services and capital and promote investment within the community. Wabula okusinziira ku bakugu mu byenfuna bagamba nti kino kiyinza obutasoboka kutuukirira bw'ogeraageranya mu ngereka y'emisolo mu mawanga gano. It's about the laws, not the exact taxes. That is 16% and 18%. But when it comes to income tax, what does it mean? Is it the same in Uganda? Is it the same in Kenya and Tanzania? And as long as the tax administration is not harmonized, I can assure you smuggling becomes very lucrative. Because if the tax collectors are going to confuse us at the border crossing, then I go in the bushes. Okusinziira ku ndagaano ezaateekebwako omukono wakati w'amawanga ataano omuli Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi ne Rwanda, abasuubuzi okutambuza ebyamaguzi byabwe okwetoloola ensi zonna awatali kukomwako, wabula nga ne olabira bino ensalo ya Uganda ne Rwanda ekyali nzigale. Titus Jemba, BBS Telefina, Ageesigika.